Olunaku lw'eggulo abakungu okuva mu biti ebyenjawulo nga bakulembeddwa mu minisita wa gavumenti ez'ebitundu e Mengo Joseph Kawuki basisinkanye abazadde ku ssomero lya Musa e Mityana okubabangula ku butya bwe basaanye okukuzaamu abaana ensangi zino. Eno minisita Kawuki gye yasinzidde ne yeekokkola abakulembeze n'ebitongole ebyenjawulo okwerabira omwana omulenzi wabula amaanyi ne bagassa ku mwana omuwala yekka. Kibuddeko ebibbe bingi tukubiriza abazadde okulaba nti omwana omuwala tumuveeko atwerabidde mwana waaki wa mulenzi. Okusinziira ku minisita, omwana omulenzi ne bazadde be tebamufaako era bangi beerabirira bokka ekifuula obulamu bwabwe obukalubu. Ennaku zino tulabye nti waliwo enkola etali ŋŋenderere naye omwana omulenzi alekeddwa bbali. Bazadde bamulese ebbali, gavumenti emulese ebbali, amasomero agasinga gamulese ebbali, ebitongole ebyenjawulo bimulese ebbali. Mwana omulenzi mu maka yeerandiza yekka nga tawabuddwa talambikiddwa bazadde nga bwe kiri. Ensonga eno n'abazadde abalina abaana ab'obulenzi bagitaddeko omulaka nti tekikola makulu okubuulirira omwana omuwala atasinkana omulenzi ataabuulirirwa. Bagenda okufumbirwa ebigwagwa abattemu abatasobola kutwala ggwanga mu maaso. Omwana omulenzi alina omugaso ng'ate n'empisa ku mutadde kubanga omwana alina empisa asobola okutuuka kyakola ki kyalaga. Omwana atalina mpisa oluusi akomaawo. Bano era beekokkodde bazadde bannaabwe okutiitiibya abaana abawala nga kitandise n'okuleetawo enjawukana wakati w'abaana naddala abo abali mu maka agamu. Omusango omuwala n'omulenzi ku ssomero, omuzadde ajja kufaayo ku muwala, omulenzi ayinza omugamba nti gwe nkujje mu ssomero kasita oli muki oli mulenzi. Ne bw'asalawo mugunjula omuwala amuteekako amaanyi ate omulenzi tafaayo nnyo. Kati ebiddiridde bingi kusookera ddala abaana bafunye okukabirirwa. Ku mukolo guno abayizi bayolesezza ebitone ebyenjawulo omuli okuyimba ssaako n'amazina nga byonna obubaka bwabadde bwetooloolera ku mulamwa ogw'abazadde obutagayaalirira mwana wa bulenzi.